Mbalamusizaako nnyo mikwano gyange mwenna abasinzira ku Yugi Updates TV. Mwebale nnyo kubeera ku mayengo gano, mwebale kuyimirizawo mayengo ga channel eno gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ng'atanna kuba ng'osubscribinga, kubiriza ogende maaso n'okusubscribinga ku Yugi Updates TV osobole okubeera ng'oli updated. Kati nze waliwo ekintu kye neewuunyiza ennyo. Jjukira nti nno General Muhoozi Kainerugaba azze mabegakaawo ng'agenda mu maaso n'okuba nga avvoola ba westerners, nga avvoola abazungu, nga boogerera amafuukuule okuviira ddala ku ambasada waabwe William Pope ng'ajja ayogera ebigambo eby'ensimattu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza nga mwe mulina okubawooninga. Kaakati olunaku olw'eggulu kawungeezi k'eggulu yalabikiddeko ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'agezaako okuyozaayoza Donald Trump obuwanguzi ssaako n'omusabira emikisa gwe mukwano gwange ali eyo, era nga mugamba nkuyozaayoza era nkuwadde n'emikisa Mukama Katonda akuume, nga musindikira ka message akamuyozaayoza gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Naye okusinziira ku bigambo ebyayogerwa emabegaawo, ffe tubadde tumanyi nti bano tebalima kambugu, era jjukira bulungi nnyo General Muhoozi Kainerugaba yavaayo ku social media n'agamba nti nno ye akyawa amawanga gano ag'ebweru olw'ensonga nti nno gaminstreatinga oba gayisaamu abaddugavu amaaso okuba nga gasanctioninga naddala ba officers abali mu gavumenti ya Uganda n'abaddugavu, era ne yeeweera nkolokoto n'agamba nti nno bwe munaagenda mu maaso n'okuba nga temukikola, bwe mutaakikomye tugenda mu maaso naffe okuba nga tuba sanctioninga. N'agamba nti nno amawanga gano ag'ebweru gagenda mu maaso n'okuba nga gavvoola abaddugavu, ate bo nga tebabavvuula, tebabayisaamu maaso, tebabasanctioningangako. Kakati olunaku olw'eggulu yalabiseeko ng'ayozaayoza Donald Trump, ng'amuyozaayoza okubuwanguzi, ng'amuyozaayoza okuba nga yawangudde akalulu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kino kikulaga ki? Kikulaga nti waliwo masekkati g'okwegula oba gw'okuba ng'abasinga emugambye we bamukomentinze nti agezaako okuweereza apology messages nga bamanyi nti batidde okuba nga bayinza okubaayo ekivaayo. Kuba jjukiranga bukyanga Muhoozi apositinga bubaka butiisatiisa b'Amerika tebamuddangamu, tebamuripurayinganga wadde n'okukomentinga ku biki bye yagenda maaso n'okuwandiika okuggyako muwooninga. Kakati olowooza kuno kunaabanga kwegula. Jjukira ebyo yabyogera ku mulembe gwa pulezidenti abaddeko gwe muganda wange ali yampuliriza. Kati alaba nti ke kaseera okwegula ku pulezidenti omupya, tewayinza okubaawo ebintu ebikyukakyuka. Jjukira nti n'oli pulezidenti abaddeko, jjukira bulungi bakwata troops emwaka oguwedde ne babitwala mu ggwanga erya Kenya nga tetumanyi lwaki. Kenya ne bagiwa n'assignments empya zibaali bawanga Uganda gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ng'olowooza waliwo embeera ey'obutiitiizi, waliwo embeera ey'obunkenke nti obukulembeze bwa Amerika ke bukyuse, ebintu biyinza okuba ebibi, biyinza okubakyukira. Ng'olowooza General Muhoozi Kainerugaba ali mu kutya? Waliwo embeera y'obutiitiizi, okwegula, okulaga okuteekawo embeera n'omukwano, ebintu bisobole okuba nga bikyukamu ku bikoberero byonna bye bakoze nga bannayuganda ye mugamba. Njagala ojje mu comment section okomentinge olage bannayuganda golowooza lwaki General Muhoozi Kainerugaba aba asindika obubaka obuyozaayoza Donald Trump mu kalulu, ate nga jjojjo ly'abalamu abadde agamba nti abantu b'amawanga ago abazungu bakyeruppe abakyawa ku mutima gwe olw'ensonga nti nno bavvoola bayisaamu abaddugavu amaaso n'ogenda maaso nga basanctioninga, era naye neegenda maaso nga yeewera nkolokoto n'agamba singa tebaakikomye agenda maaso n'okuba nga naye asanctioninga aba officers baabwe abawangaalira mu Afirika aba Amerika gwe mukwano gwange gwali eyo ampuliriza.
Kakati golowooza ki? Jangu mu comment section, jangu liking, jangu sharing. Naye towerabira ku subscribinga gwe mukwano gwange ali eyo. Tubaagala nnyo, mweraba. Tugenda kubanga tubaleetera information kubanga ndaba saa yonna tunatera okusimbula okubanga twolekera ku lugendo lwaffe eka muli gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza.